wanti anatenga bulijjo. Big Boys and Ndugu Family Films natenga bulijjo kubati nga bakutushako ekyali ku ntandikwa bulambalamba. Tuwerekedde ekina Uganda natenga bulijjo bakayise Elasticisi tetugenda okubati nga tuwelekera natenga bulijjo. Twagala kumanya ku muli guno ate biggwerawa. Kakati mutandika twatandika ne Kalisimati yali afunye akasimu natuuse dda munnange taxi ensudde wano nva mu kyalo. Tuli bulungi olyota mama. Kakati wali omukadde akutte kubo okuva mu kyalo wuno yakatuuka butuusi nga omanyi munnange taxi z'ekibuga ogigamba nsulaane baako ne weekusuula. Amugamba ndi wano ku petrol station ku mafuta we bantadde. Saidi kisooka ombuulire. Kayitawo ku Aligo. Ali wano ku Aligo munnange ku mafuta kuyasibidde. Saidi za wano nateete. Yamugamba kale ntekeddewo omukadde. Iro sigalaawo. Ogira obeeraawo kange sooke wano ngire ndabe. Ngambo wa boda ajja kupiiking. Sooke ndabe ow'entambula agenda kuba kupiikinga ssaawa yonna. Kati. Y'omwana ow'obulenzi omwana afa eri omuzadde we. Kansigalewo nga nyimiridde wa. Kangira nkyalinda munnange mutabanyi. Ate kasita ogamba ate waliwo ekigaana. Ayina omutabanyi bambi avudde mu kyalo. Ajja alabe ku mutabanyi ali mu kibuga. Weetegereze njagala olabe nnyo njagala weetegereze. Efirimu ekyali ntandikwa nagambe tuba tulaba nga ate bwe tuyiga. Bwetu bwe tubuleeta vije solo buno bwe tukola. Tufunamu kyakuyiga kyereere. Jeba. Kakati yasooka ne yeetika akasimu wuliriza wano. Kakati mbadde mbuuza. Koliko stage awo. Kakati yasooka n'afuna wa boda. Kakati maye njagala ogendeko wanene nateete. Era bw'atyo kyava amulagirira. Abeeko ne wagenda awe nateete. Tuuka mbadde nsaba omundeetereko. Agenda asooka amupiikingire mukadde abadde yakatuuka butuusi munnange mu kibuga. Then omupiikinga omunde. Munnange nga omanyi abakadde. Basobola omufera ne bamubbako n'ekisawo gw'ozannya n'okuzannya ensi kati bwe yatuuka. Ensi tekyaliko nnyiniyo. Weetegereze nnyo firimu yaffe ekyali ntandikwa. Nagaye bakayise Elasticisi. Ketugenda maaso n'okuba ate nga twekkaanya. Solo omukano bulambalamba nze aba akuttemu. Kuba ate nga mbatuusaako weetegereze njagala olabe. Era zaali teziri busa. Owa boda atuuka. Era zaali teziri busa ne yeettika mama asobole okuba ate nga amwongerayo munnange. Weetegereze nnyo. Yego kakasa. Maama wa boda boda amubuusa. Kuba munnange ekibuga bagamba Kampala si bizimbe. Muntu akuvuga n'akutwala kakananga ng'akubbye. Maama alina sooka kakasa then awo oluvannyuma asobole okuba ate nga munnange alinnya entwanga gye bamusindikidde okuba ate nga emupiikinga. Nagambye ekyali ntandikwa okuva mu Bugawudu Films natenga bulijjo Big Boys and Ndugu Family Films kuba ate nga bakutuusaako ekyomulembe. Firimu yaffe egenda mu maaso. Soko yimirirawo. Kakati munnange maama bamwetikka. Munankolera amakulu. Abagenda ayina akadduuka ke yalengera eruuyi. Bayinza okunseera kantuukeyo ndabe. Kansooke maloso okulamuza ku bugoye munnange nga omanyi abantu b'omu kyalo. Walengera akantu nga kaali kamukubadda. Tekimuganda munnange kalamuza balinamu ziri embeera zaabwe munnange amaaso tegalya. Kankuleetereko mama ku bugoye olabe. Oyagala nga luli lutya munnange maama? Waliwo kano. Waliwo nakano. Kwe kujja wasooke bamulage ku bika by'engoye ebiriwo munnange. Then kibeere eri asobole okuba ate nga yeerobozaamu alabe. Engoye zanaakwata ekkuba okuba ate nga atwala. Firimu yaffe yiino. Nagambye solo natenga bulijjo nzaakutte. Tuli ku kinna Uganda ku mulundi guno. Toyinaayo kulugoye lulala. Toyinaayo kuzina ezaffe endalalala. Toyina lugoye lwesobola kwambala nzina ne neesaanikira muli. Ayagala ku kitengi. Kinaasobola kumubikka munnange zino engoye tajja kuzisobola. Engoye z'amalidaadi engoye z'amasaali. Kirabise nga mu butuufu. Tajja sisobola kgenda nazo mu maaso. Weetegereze nnyo njagala olabe firimu yaffe ekyagenda mu maaso. Nagambye Elasticisi ye sinema. Kakati munnange enfuufu mpitirivu nga bamusimba olugoye. Naye wakulaakulanye eno. Akatundu ko si wabi. Katundu kagenze kakyukakyuka mpola mpola. Era okusinziira ku nkulaakulana gye kaliko
kiragira ddala nti munnange akatundu kyekyo akatundu kalikiriya walla zaayi teziri busa wakatwanga munnange yamutuusa weetegereze asobodde okutuuka munnange mayumba bannange no nga wakyuse omulundi mama gwe yasembayo okujja wano munnange mami yabaleka tebali mu kikomera tekimwensiza okumussi kubasinkana munnange ate nga ekikomera kyaluma dda weetegereze kirungi otuuse yajja asobole okwolekera munda mu nju ate njagala olabe weebale kujja munnange maama kansuubire nti bakutuusiza bulungi kansuubire bakuvuze bulungi ko ye nti ye munnange banvuze bulungi sigaera akutuusiza ye maama yoyo omuntu wange ankolera emirimu bulijjo ewaka waliwo kyalo kirungi naye enkuba etonnya enkuba efuuse enkuba munnange obe n'akakuba mukafuna shami jangu maama atuuse jangu omwanirizeeko kaakati zaayi teziribusa munnange ng'asooka ayita omukozi asooka ayogeremu nko naye njagala olabe weetegereze nnyo atuyambako wano erinnya lye ye shami ewakasibo balinawo ne ku mukozi yona akwasaganya emirimu gy'ewaka mpola mpola oleetereko maama njagala olabe rosiki juice n'ebyokulya ebiri okuba mukoowu nnyo kusooka najja mutumizaako okunywa ali ka juice munnange agaye mukadde alina okuba ate nga yeeyagala then ojja kukomawo muleetere rosiki juice n'ebyokunywa ku dining baabano mu bwangu malungi mwana wange tugezaako kutegeka mpola maama maama amaka gatuukiddemu kwegamba omwana ssente yakola dda ebijje bategiri embeera simbi okutwalize wamu angenda kujja weetegereze nnyo wange bannaye ne tulinda mama ngenda kujja ku sande olwesande ne luyitawo ngenda kujja olwomukaaga maama bulijjo abadde amusuubiza wabula abaali takwatanga kkubo kujja kuba ate nga abalaba naye kasita ekirungi weetegereze agenda okuddako okujja nkulabe bakwesunga tata wakwesunga munnange ku kyalo bakulinze kyami siba mbagamba omwana waffe ajja kunywa maama sooka oleetere maama gwe ekyokunywa va mu ebyo kaakati maama baagala musimba ka juyisi bintu tabimanyi bulungi ate kawooma nga bw'okiwulira kajuyisi kawoomu kajuyisi kasufu weewunyi ate amazzi maama ate ovudde maama obadde otyo obadde ku mazzi eri gaamu biddiba gabbo ga nayikonto amazzi wano olina okunywa ku kajuyisi munnange olina okulaba munnange obuzadde munnange tewazaalira bwerere maama ajja kujja wadde agenzeko ku maama baagala mulaga nti munnange teyakeera ku makya n'azaalira bwerere alina okweyagalira mu mwana we gwe yazaala era ekyokunywa munnange shama agenda kukolako bulungi kaakati munnange bagenda kukolako maama genda kutegeka bulungi engeri gyojje nga bukyali budde bwakumakya munnange ffe eno mu kibuga tukola tetulera ngalo tetugenda mu nnimiro ogenda ya shami akutereezeza semmanyi omwana oyo ajja kukolako ajja kutereeza bulungi nnyo owulidde munnange maama kale maama tunaddamu munnange kaakati munnange mwana mulezi ng'aleka nnyinaawe ewaka asobole okuba ate ng'ayolekera ku mirimu weetegereze nnyo kaakati ng'asookadde ebbali asooka akubire ku mukyala munnange weetegereze nnyo njagala olabe firimu yaffe ekyali ntandikwa nagambye ku mutimbagano gwa muno waaki kwe tubeera bulambalamba kaakati leka nkuddire si kyekyo mu dakiika nga 3 kankuddire abadde akyalina gwayogera namugamba munaye kasooke enkuddire kati oba nkoze ntya enjagala kuppira ono omwami
Anjijjeewa kankubiro. Yandibanga abantu balina be bangi era nga bakwana be bangi, weetegereze nnyo, njagala olabe wano. Kaakati ng'asooka yeetika akafanga, weetegereze nnyo. Kuye kujjabeeko ne gwakubira. Hello Jose. Wanji Jose. Jebaleko Jose. Kakati mbali nsaba onyambeko. Kaakati alina kyaliwe Jose yamuyambako mu bintu byakwasaganya. Kati akubidde Jose. Wanji? Kale jangu n'emitwalo gyange ebiri, kale kanzije kati mu bwangu. Kale akubidde Jose. Kale Era Jose n'amugamba munnange jangu ensonga tujoogereko ng'abasajja. Yagamba we tewali buzibu. Nkubire loola. Kwe kujja atakubire. Ono omwami alabika mwenzi. Tayisa sikaati nga yeetika essimu endala. Kati akubira loola. Bannange laba nnyo. Nga bwe nkugambye ngenda kuddira mu budde era nkuddidde. Nga bwe nkugambye nti ngenda kudda, kati mbadde nina okuddira. Kakati omanyi ky'ogenda okukola? Alina pulogulaamu bufukunya. Obaddekowa? Obaddewa? Mbaddeka. Omanyi Chronic Restaurant? Kati omanyi kale ka restaurant wentera okulaba. Wali we tubeera nga tunywa awo wennyini nnyini. Kati ki? Oba ogenda ngenda okusanga mudde. Kati kwate ekkubo ngenda kukusangawo mu ddakiika nga 2. Nzija. Angu muwala. Maama yamulese waka, maama bali mumukolako. Nga omanyi omuntu avudde mu kyalo ebizibu taba na bingi. Kana kantu kamwe. Ebeera njala mwana wange. Ka TV nandyagadde okulaba ka TV. Maama ayagala kwerabira ka TV ye tomunyumiza. Tamgira soko oyongereko mu maaso. Giragwe ontambulize bukedde, omanyi ffe twagala nnyo bukedde. Bava eri mu kyalo nga lookingidde mu bukedde. Obadda nyiga tebijja. Obadda nyiga nga ndaba akantu tekakola, ne neebuuza bannanga akantu lwaki tekakola. Kyekyo. Ye maama. Sooko ojje nkyalina bineetaaga. Neyanzige. Wuliriza nnyo. Abirira. Bannange. Maama bamulabiridde. Kulaba ebiriko. Simanyi oba mu kyalo waakuddayo kati. Omanyi bagamba gy'olabye essanyu oba toyagala kukwata kkubo kuvaayo. Kati ye maama si kiwa nti obeena anaavaayo. Kati firimu yaffe egenda mu maaso. Muwala. Kale muwala. Anti ndi wano ku TV. Kaakati munnange Maama. zaali teziri busanga omukyala omumaka munaakomyewo. Era agenda okudda asinkana nazaala we ewaka. Omukyala mukozi. Naye omwami yandibanga ye emirimu gye. Sokunywa ndi bulungi. Gyakuyiriba ku ngeri gye kirabiseemu omwami. Yandibanga ye munnange muntu muyiribi. Weetegereze nnyo, njagala olabe. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Ndi bulungi, andabiridde. Butunda, juyisi. Maama ebyokunywa byonna abinywedde dda. Era talinaamu kwemulugunya. Kunywa. Teyejjusa lwaki yakedde okuba ate nga yazze okukyala. Omanyi waliwo ku bugenyi wootuuka ne batakwaniriza adde kuwa kazi yadde ki. Naye buno obugenyi maama bwe yazzeemu. Teyejjusa lwaki yazze kajuyisi nkanywedde. Kwegamba abeeka balungi. Abeeka nabaleseyo simanyi nakumanya. Emmwanyi baba nazaanula nange simanyi. Emmwanyi maama yazirese mu luggya. Yazze kukyalako mu Kampala, yazze kukyala mu kibuga. Efirimu yaffe egenda mu maaso, weetegereze nnyo, njagala olabe. Ate buli lwetonye ennyo ng'ebinyeebwa bifa. Buli weetonye ennaku zino ebinyeebwa bifiira ddala. Simanyi lwaki kusiyaamu kameene enkuba etonya nnyo mu kyalo eyo ewaffe. Naye tujja kgenda tubimanyiira mpola mpola munnange, tetulina kyakkola. Nze ne mutabanyi wo munnange tweyagala. Kyogamba okomawo budde we buti nnyo. Ennaku zino mbadde mulwadde munnange nga omanyi endwadde z'abakyala. Naye kati ngenda ntereeramu nko munnange. Ye mukazi wattu ow'omu maka. Waga amaaso muwala. Aga amaaso genda baago kandabe. Eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba alina kyalabye ekirala. Maama aga amaaso
wandibanga olinamu akantu ye maama. mulimu akantu k'okwesa enkalabira ddala, mulimu akantu okwesa akantu. Njagala bazzukulu. Nze njagala bazzukulu munnange ye maama. Ne bw'ogamba nti ozaala omwaka oba ozaala ttiimu ya mupiira nga kuliko ne basubstitute, nze njagala bazzukulu. Nze nabadde nafunye muwala nanywe. Maama ayagala bazzukulu. Ye tomunyumiza ebyo. Firimu yaffe egenda mu maaso. Weetegereze nnyo. Nze sirina mimwa soogera. Maama munnange nnywa akatunda. Maama bongera muwa butunda. Nanywedde nnyedde ate mwagala kunnyongera. Okuva nazze wano omwana ndabirira okufa obufi. Okuva ina tuuse wano omwana kwegamba bujwisi bufuuse bujwisi bwe mbadde sinywa. Akantu era zaala. Eragira munnange ezo nzaalira omuzzukulu. Basuza ku bino ebizimbe by'endaba. Ku bino ebizimbe byennengera wano bye muzimbye ate omwana Andange muwala kanneyongezeeko naye maama. Akatunda baakeyongeza alinga ge bakakuba obukasi. Era bwe nnaakomawo okuva mu kyalo ngenda kuleetera ekibbo ky'akatunkuma. We ndikwate ekkuba okudda ebibbo by'akatunkuma nja bireeta maama. Banze njagala yeetemye okwetika akatunkuma era agenda mumuleetera. Weetegereze nnyo njagala olabe. Nange kangira ndaba wano ku TV. Kangira ndaba ka TV munnange bino tubiraba wagundi wali tumala kugenda wa neighbor. Guno mukisa gw'amaanyi munnange ka TV nga kali wano. Kotasasulidde. Ntuula wano. Ate nga lwaki tokalaba munnange? Ye maama muva mu kyalo. Yatuukidde mu kibuga wa mutabanyi we. Bagamba munnange essanyu ly'omuzadde okulaba ng'omwana gw'azadde yeeyagala. Ate nga buli kimu kitambula bulungi nnyo kamala. Eri wajjondaga. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Eno jondaga. Eyo ye mmotoka eriwo. Leka naawe eno tajja kunkolera, njagala mmotoka nnungi. Kaakati omukulu azze kupangisa mmotoka. Kyolina kye weetuma kati nange nze mmotoka eyo gye nnina. Eno gye nninawo batogenda gitwala ng'oŋŋamba. Likaawo kimanya abagagga. Emmotoka ayagala kupangisa mmotoka nnungi tayagala ya layisi. Onaagitwala oba nedda? Olowooza ng'ompita nyina ebyo. Wonaaba onaagitwala nga nze oŋŋamba lindako. Okimanyi bulijjo gibeera 5. Gibeera 5 naawe okimanyi naawe kasente otaddewo kangi. Tesobola kunnema. Omukulu azze naze kupangisa ku mmotoka munnange. Jangu sooka ojje nkulage. Olaba kali. Oli bakyamusala. Kunzisa mutabulika ajja kunzitandika. Kali. Ayina gy'asiimye kati ompa mmeka? Enkadde ogenda kumpa emitwalo 3. Mpaayo 3. Sawa 10. Naawe obadde otya? Emitwalo 3 ate yakinaawe. Emitwalo 3 gyakinaawe nga bulijjo tubadde tukolera ku 15 oluusi 2 kitundu. Oyagala ki? Kati oyagala mmotoka oba oyagala ssente zoyagala ottema? Ngenda kuwaayo omutwalo. Bagenza olaba ngo emmese wange zeetaaga obutwalo. Gw'ogenza okulaba nga njagala kugulira mmese butwa nina abaana abasoma ssebo. Omutwalo ogumpangaani. Ayagala muwa mutwalo ayagala pangisa mmotoka zeno ku kanaabe. Ku washing bay. Emeka 5 bemba. Gyagala okuba ate ng'afuna emmotoka weetegereze nnyo njagala olabe. Nagula makawo. 5 ojja kulyamu muwogo blood naye ssente zeezo ssente zibuze. Nyamba era gwe muntu wa. Kuyambanga wange era gwe wange. Togenda kulwayo. Togenda kulwayo, sigenda kulwayo naye emmotoka gira osooka ogimpe. Kaakati munnange emmotoka nga bagimusimba emmotoka nga bagimukwasa. Weetegereze njagala olabe. Kaakati emmotoka eggaali nga bagimusimba. Njagala olabe. Abavubuka baagala ebintu by'amaswaga, abavubuka baagala ebintu by'amasaali. Kaakati n'ono omwami ekintu ky'eswaga kayimiridde. Eswaga ky'ekintu kyakulembeza. Kaakati munnange apangisa mmotoka sobole okuba ate ng'ayitamu. Ayina omuntu gw'agenda osisinkana era amukobedde n'amugamba munnange njagala kuba ate nga nkusisinkana ku kalesitolanti bulijjo otera okuba ate nga tumiitinga baabano. Kaakati batuze eno ka restauranti waliyo abagenda maaso n'okuba ate nga batuma ebyokulya mpola mpola. Weetegereze nnyo njagala olabe wano. Kaakati omukulu ono
Emmotoka agifunye. Kono. Ayina amasimu ga mirundi ebiri wegenderezanga nnyo omuntu alina essimu esukka mu emu. Endala kubaako wataba munna bizinensi aba muntu nga muyiribiyiribi. Tekwata muliro. Kusooka najja alabe. Nankolera eno. Emmotoka gy'apangisiza takiwa nti bebe naakola. Be bavubuka mulembe gwa kunyirira. N'agenda n'ayiriba baali wano ng'akasimu. Abannange. Yajja asooka alaba atanaamukubira mu ssaawa ey'olugendo. Vuga nkubira ero. Olaba nnyo. I'm okay, how are you, baby? Kalina amukubidde mukyala. Ate obadde ki? Ate buzibu ki munnange? Eka nawe nga twavudde waka ng'oli bulungi. Wavudde waka ng'oli bulungi ate ngamba otya mbu ate oli mulwadde? Kakati awo tusobola kufunawo omuntu gw'okola naye awo ku reception n'akutwalako mu ddwaliro. Tosobola kulaba muntu yenna asobola kuggusaakawo mu ddwaliro mangu mangu. Omukyala amukubidde essimu embeera si nnungi okutwaliza ewamu. Kati tugenda kukola tuti? Kati tugenda kukola ki bebi munnange? Sawa zino nga mbaddeko bize mbadde ne client nga sisobola kujja. Omukyala y'ewaka akubye essimu amugambye alina client nabaki. Efirimu egenda mu maaso weetegereze nnyo njagala olabe wano. Nagambye tulaba kuyiga ng'ate bwe tunyumirwa nate nga bulijjo. Twadde no ka restaurant omwana w'obuwala wuuno yatumiza dde ebyokulya ku nnyimba kwatadde nga n'essanyu kwotadde. Kiraga nti alina gw'alinze. Kaakati ogenda okwetegereza emmotoka y'omukulu ono yavuga edda ku ddwaliro bulambalamba. Yandibanga azeeyo n'asooka apiikinga omukyalo w'ewaka bifo nga tannagenda gy'agenda kusisinkana owuka wooteeri. Njagala olabe nnyo wano. Baabano era yakwata ekkubo n'asooka amwolekeza munda mu ddwaliro. Baabano. Hi, how are you? I'm okay. Is Dr. Mchibi there? Dr. Mchibi munnange waali. Sooka omuyite munnange tusooke tulabe omukyalo ono. Mukyala embeera gy'alimu si nnungi okukamala. Ndi busy. Kakati mbadde nsaba. Nzireyo nkwasaganye bye mbadde nkwasaganya. Kakati yajja ategeeza omukyala addeyo akwasaganye byabadde akwasaganya nga talina musajja ono byabadde akwasaganya. Irize bino then Jasi byabadde akwasaganya abadde alina gwagenda okulaba asooka amukwasaganye. Naye nga talina byabadde akwasaganya. Kankusabire munnange omwagalwa. Abasajja abafumbo bwe bati babeera. Yeetikka omukyala n'amukuba mu ddwaliro n'adduka n'agenda. Ate singa tutambula munazizo giba miggo. Dr. Mchibi agambye genda munda akulabe. Ono yeewuunya. Mulwadde gwe baleese ng'embeera si nnungi amusanze abuukabuuka. Weetegereze nnyo laba wano. Kaakati omukulu ono w'amaliriza najja asobole okuba ate nga yeeyongerayo bulambalamba. Kwate ekkubo kyava ayingira eggaali munnange asobole okuba ate nga yeeyongerayo gy'abadde agenda kuba abadde ne pulogulaamu ate nga pulogulaamu tezinnaba kuggwa. Yajja awulugumya omwana w'obuwala ali eno yalinzirinze dda. Obutunda ali ku giraasi yakuna. Eyamugambye okujja omusinkana tannaba kuba ate nga amukubako yadde eriiso. Ebyokunywa binywedde abimazeemu. Eyamugambye binywa tannamulaba gy'emigo gy'agenda okulya n'okwoza ebintu. Weetegereze. Nagambye Kabuga Wood Films nate nga bulijjo ke tuliko.
Andogo Family Films bulambalamba. Ogambye oli fine. Fine ng'enjogera ya bulijjo oba tolina kikulumu. Kaakati omukyalo n'agenda osisinkana omusawo amugamba ndi bulungi. Kaakati nkuyambye. Kati nze nkuyambe muki? Omusawo naye yeebuuza omukyala amuyambe muki? Kyeweebuuza. Sooka ombuulire ozze kwebuuza ku musawo sitoole. Agamba sina kindeese wabula. Mbadde njagala testinga mwami wange ennaku zo sikyamutegeera. Ewaka akomawo kiro. Kati mbadde njagala kulaba munnange emba ndwadde. Ne mukubira akasimu asobola okujja misinde n'adduka n'aleka emirimu gy'abadde akola. Kaakati ky'ogamba yakuleese. Anti ye. Kati ky'oyagadde okifunye oba neddambuulira. Pulidde bulungi nkitegedde nti omwami afaayo nnyo gye ndi. Omukyala afeekinze obulwadde nga ayagala kulaba kituufu omwami amwagala nnyo oba. Manyi munnange abaami we bati babeera. Oba olina okukwata ekkubo n'ogezesa. Wembeera mu emergency asobola okumbeererawo mu ngeri emu oba endala. Naddala nga muli bafumbo muve ku bino ebyaffe. Bino ebyabano bwe mugenda ne mugwa mu bafere. Mbotesitinga omufere kiri kiti omufere tatagenda kubanga afaayo nnyo gy'oli. Omukazi yenna omuntu asobola okufaako ye muntu gw'oyagala. Ate nga mutuufu naawe okakasa omwagalwa. Era nga naye akwagala ye muntu asobola okufaayo gy'oli. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Weetegereze njagala olabe. Kati yagenze kati nange ejja kumala ngenda oluvannyuma naye kasita antusiza kugenda. Kasita ndeese ku ddwaliro nze siinaamu buzibu mbadde njagala kulaba ekyo. Nzeza nti ky'okoze kibadde tekyetaagisa. Nze ndaba ky'okoze tekyetaagisa. Ye Mr. Mukiibi musawo. Mwami mutuula. Omwami mutuula ne mwogera. Terezeganya n'omugamba nti osinga okkeera ku makya munnange n'otegaatega obumaso obutagenda kukola ate nga n'emmeso tojja zikwata. Yeetaaze ku Wulidde munnange. Tutuula naye tampa. Tutuula omwami tampa budde. Mpozi kye nnyinza okugamba. Baabano. Obuyinza okubeera obulwadde. Nze ndi mulamu musawo, ndi mulamu. Anti buno obulwadde bwa mutwe si nti mubiri malaria ki naye abantu 70% baba balwadde mu mitwe nga balalu. Naye levo ey'obulalu yeyawukana. Omusawo amugamba wandibanga ogudde eddalu. Beerawo ng'olowooza onaakukola kino niba naba. Ojja tandika okulowooza kino olowooze kiri kakana ogw'eddalu. Singa toba na bwegendereza. Ndeko ng'embeera bw'eti ekususeeko. Njagala olabe. Mwozeeza nti weetegereze nje firimu yaffe ekyagenda mu maaso. Ko n'olaba kansala muntu abuddaabudda n'oyogerako naye ne mutadda mu bintu bya mweso kuba kiyinza okusajjula embeera. Amugamba ebintu bino bisobola okukwata ekkubo ne byonoona obufumbo. Kati awo nze kaakati munnange kyogenda kuzzaako. Nze nganze omusawo y'ensonga gye nnyinza okugamba. Kikyetaagisa kuba ebintu by'okwagala otegaatega obumasu ate zaagala ogenda ogambe bisobola okukwata ekkubo ne muttira obufumbo. Abantu abasinga baba tebakimanyi nti munnange emize egimu gisobola okukwata ekkubo ne gyonoona obufumbo. Kyagezaako gamba omukyalo ono. Weetegereze firimu yaffe ekyagenda mu maaso. Nagambye bakayise Last Kiss ke tuliko bulambalamba. Kati kasita obeera ng'oli mulamu nga sirina kyenkoze totutte eddagala togenze mu laabu kiba tekinneetaagisa kujjako ssente. N'otaleeta ssente munnange kasita tukebera munnange kuba munnange akatego k'amaze okkakola musawo talaba lwaki ate aba amusimba eddagala ate amuwa empeke tebalina kumuggyako ssente. Twadde eno wali eyageze ku woteeri era emmere ali mu kugirya yasooka ne yeetikka essimu bannange abaana ab'obuwala mutambule nga n'akasente zaaye teziri busanga zimuleese. Kati singa abadde binywa ng'omwami ono takutte ekkubo kujja ogamba otya bebbi wange. Ono omwami mufumba alinayo ekyana eky'ebbali kyana kito eri waalya ku magumba eno najja n'alya ku miwula obulamu ne butambula bulambalamba. Weetegereze Nongulisa eddakiika 3 wangambye eddakiika 3 ojja nenninda eddakiika 3 nengula ebyokunywa. Wangambye eddakiika 3 ntumiza ebyokunywa ndi ku kipa yakubiri tojja. Mirimu bebbi.
ye mbadde ne client mbadde ne client abadde andi obubi tayagala mugamba nti mbadde n'omukyala w'omumaka gwe bwotyo buli nnaku ŋŋamba client bakirant nabakyabo bibi tokaaba anji era sirikawo era kati omanye ekiriwo tunagamba nga nkola buli wenakutegeeza negamba emirimu gyenkola tebakuwadde carrot juice katulaba ka juice konywedde katugire tulabe kankwongerere munanywedde dda nze tonyongera mu bebi ngekenjiyeemo kankuwa akange konjiyeemu k'oba onywa ono omwami amanyi kye bayita omukwano amanyi okubuddabudda muvubuka muteekirevu kiki alina kiri ekyabamaswabba naye gwe mugamba akusomereyo im womanyira nti munnange si nti buli wakirevu abeera musiraamu efirimu yaffe yina egenda mu maaso njagala nkutwale mu bifo gye balambula kakati ayagala mutwalako out festival yakutuwalinga ayagala mutwalako out akola mu bintu byatuwalizimu ono omwami wengenda okutwala akakasa mwana muwala asooke nteeke mu kasoda kamalo sokoyiwa mu kasoda nkubuulire ku bifo byetugenda okukwata ekkubo okgendamu waliyo kidde yekyengulu nga jjinja ali mumenyeramenyera ku bifo munnanga ebifo ebisanyukibwamu ebifo byasobola okukwata ekkubo mumutwalamu eri mu northern kuliko zimaction fall zikidepo eyo nga wala kwagalayo nnyo ate lwaki mbadde manyi oyagalayo njagala naye maama tajja kunzikiriza alabika ali ku kyana kya ssomero bino ebya kampasi enyini gwanjagala nkutwala ennaku njagala nkutwala ennaku 3 bweziti njagala bebi wange osanyuke njagala bebi osanyuke mwami akutwala ku tulipu ennaku 3 aba agenda kabaale era mwegenderezanga nnyo bano omuntu akutwala kabaale mugenda mmalayo lunaku 3 mugenda ozimalako ennaku eze 3 kuba kilomita ntono nnyo ngozizza byakutaddemu oba obikomezaawo asooka n'abalaabalamu buli kiro n'olutwala kusezibwa gwamanya ky'oba osuzeeko kati oba nkutwale kusezibwa olaba tekimanyiwa ne mukono etogimanye yawa ne mukono sezibwa okakasa awo kati ayagala mutwala kusezibwa ali emukono okumpi nga omanyi munnange ensawo y'omuntu nga nfunda era ng'akwanakwana akutwala ku kafo ka layisi akafo ak'ebbeeyi kiba kisusse weetegereze njagala olabe sooka kwetegeka tusooka kweteekateeka tetugenderawo bebi abaali wano ng'essimu nga omanyi abantu linda mumala okukwata bizinesi yajja gyebaleko ssebo kale munnange gyebaleko kati gwolowooza munnange omwami gwenfunye musajja abuvunaanyizibwa musajja wa bizinesi kumbe kati nzija ndinda ameddakiika ntono ono omwami tabangako wa bizinesi ono omwami muntu mugasi agatta bugasi ndindaamu katono nnyo nzijja gwe ngumiikirizaamu nzijja ngenda kusanga alina omwana ow'obuwala ebyokunywa amugulidde kukolako amasimu agakutta olowooza ayogera n'abantu babuvunaanyizibwa kumbe nzija mu bwangu bufere katudde kangira enzije baaba naye nsumbuwa emirimu gifuuse emirimu bebi kati nokwata ekkubo genda olaba amazzi agayiika njagala nkutwala olaba amazzi agayiika wali sezibwa amazzi gaba gayiika kale bebi nkutwaleko shopping then nja kutwala ne mu shopping awo tulabe byonaagula sisobola kulinda bebi I can't wait kati tugule awo ne kuba okulyawo snacks tubuzanyise ku mazzi nga wokimanyi wuliriza omugagga naye kati olunaku lugenda beera Saturday ku lw'omukaaga we tujja okulaba olw'omukaaga lwengenda okutwala munnange kusezibwa kati agumya omukyala wuuno agenda mutwalako out ku lw'omukaaga amutwala kusezibwa njagala ogenda olabe ku mazzi munnange oli ku ssente ate ezange nzikolera mmwe ono omwami yapangisiza emmotoka okujja wano n'engoye yandiba nga yapangisiza mpangisa akaviiri yandiba nga akasalidde wali wa oma mobile saloon abaali wano nga akasimu kandabe bizinesi ate ono obaani nga gyagikwate hello kakati sebo ebintu bituuse
nze mbadde kweno ku gundi ku show ku festival show eyegundi ey'ekidepo bituuseeyo ku falls kakati abadde ku festive show ey'ekidepo simanyi ono gwali nayo y'ow'ekidepo gambye omanyi abantu abafere batebabeera binabakutuuka kuba njagala ntegekera abantu ekintu banyumirwe njagala ntegekera abantu ebintu babinyumirwe munnange kunoona sente zange saagala kwonoona ssente ate mu bintu eby'ekisiro owulidde bannange kasi katukayengera ate kufa ssanyu kalabira ddala omusajja ono wa buvunaanyizibwa musajja afaayo olyawo nanagira bikigasiye oyo gw'olimu kati esaawa zino saagala bintu byakunsumbuwa naawe kati oyogala kunfiiriza bakasitoma bange oluddako gwanabitegeka ate abantu bwe batyo beekubira amasimu ategekayo bakyali be nga bataano ne bamukubira amasimu okufaako obufi asobole okuviira yajja erudda hello wangi sibye bulungi kati weewulira otya kakali n'omukyala ewaka alabika yakubya akasimu nandikukimye naye ate kibebe nina ngasi yange nga nakugambye emmotoka nakugambye nagyewozi bwewozi omwami ono n'omukyala ow'ewaka amulimba kati gwe gwalabye oluvannyuma simanyi oba anaakulimba byenkanawa badde nsaba loni yabakukima ayina owa booda we Roni ye Roni abavuga ow'ewaka ab'ebbali byonna Roni yabikola weegenderezanga nnyo omusajja agamba alina owa booda akola ebyange kitegeeza wabayo n'ebirala byakola eby'ebbali kakati munnange wamaliriza emmotoka nga gyagikomyayo emmotoka agizza wane waaka n'aba ayina kyaliwe kanaabe wano n'emmotoka gwe ssebole emmotoka y'abendi ate ki emmotoka agikomezaawo leeti nnyini yagireese kujooza ono azipangisa abantu saawa mmeka zino ekisaawa nayo toyomba tonanaagira va mu byekisiru nagamba emmotoka ogize ku saawa 8 ogikomezaawo 9 naawe obadde otya eddakiika 5 eziyiseemu dakiika meka ssebo wagitutte ng'omanye emmotoka yange oba yakwoza kakkana naawe neewuunya abakazi boogenda maaso n'okwana mu ngeri bw'etyo n'ekyo kinnangidde baabano mipiira naawe mbadde nva wali eri kumpi naawe wali kumpi wa sookwata ekisumuluzo gwe sikukikwata yongerako ssente baaba ne bannange era okalubisa embeera ayina okwongerako ssente ono waba akwata kisumuluzo ekyo olala tajja mwongera mmotoka yakulira mu swaga Jose aganye oli munnange ndi munno nnyo naye nabadde munno kuba nali nakwambala entunga ovu naye kati nkweyambudde ndi mavivi baabano onneeyambala Jose munyiivu wala oli bwakulaba amalefa alowooza tegeera Jose munyiivu daga twawukanye neeyambala kati leeta ssente yongera ku ssente hati zaaki asikaali ono nagenze mpwedde wano emmotoka sigimanyi omaliriza okufuna ssente ng'obi oyagala kunkwasa yongera ssente Jose munyiivu natuuse ekiseera nenne ssente baagala bongere ku ssente kyokka ssente ovuga munga omukulu aganye okwongerako aga ssente weetegereze njagala olabe kala meka nga oli munnange wobadde munnange gwenneeyambudde yongera ayaawo omutwalo ng'amugamba asooka ayongereko ekiwaya awo wadde 9 kangongere 5 bikole omutwalo agenda mwongerako 5 yamulekedde 5 wali mu kugenda mwagamalevu baabano weetegereze firimu yaffe egenda mu maaso tegedde nate nga bulijjo solo nze abaakutte ensobi kuba ate nga mbatuusaako leeta nkwe balansi kuba nkimanyi oli munaku webale nnyo kuntegeera baabano nange nkuwa balansi mwagamalevu tambula ompepe ekisumuzo kyange mpa genda zungira muli ate oluddako twawukanye zijjawo ojja ne ssente nga nnyingi amugobeddewo ensonga zaakwawukana tosiimula genda kuba munnange tasobola beera na mikwano nga gino ogwe wange nze wuwo naye baba bakyonkoze
yagenda yemulugunya kakati nga tudde eka maama atamanyi mutabanyi we mizeeje maama y'ekibuga tomunyumiza kaloofu wali baakamuwadde dda wekuba kalya kalamba ajja kalya yekana yekka bucapati bwene obw'omu kibuga eri tulya zino ez'omu supermarket sigirabangako munnange capati y'omu supermarket ye maama omugaati ali ku loofu namba tuli bulungi eggulu wabuddewo ng'opapa nabadde mpapa mirimu maama kacapati kawooma buno obw'omu supermarket buwooma mumubisiika anti maama obusi bwa supermarket bwaffe kulaakulanye bannange ffe eri munnange tulina gundi azisiika munnange mooze nkubulire maama labayo wano mutabanyi ozaga gwe kyobumanya nze zaga ebintu nabimala dda mu budde ekyoluguudo njagala ojja ng'oli njagala ogenda okudda wano nga nze muppi nga n'oluguudo lulime maneja waneeno ye mutabanyi KCCA ategeeza nnyina nga waali alina ofiises ez'amaanyi wano mu Uganda bannanga abaana obwobufere banaabukumyawa oyogeranga ekituufu kyoli bannange n'otaferanga mukadde we abasigadde kale osobola obbafera naye ofera omuntu akuzaala kakati no yezaga balina omukozi ow'empisa Shami bamuyita Shami amanya g'abazungu sijja gasobola kandyeka gaati kange alya ku makya emisana mu ttuntu nga kwotadde n'akawungeezi deni n'ekyeggulo ku mukaaga eyo ye maama kaakati connection ozijjawa nga biwanvu naye kati ku butale ekya connection biwanvu gwe toweeraliikirira gye nagufunira biwanvu nnyo emirimu bujagijja wawanvu te maama teyeetaaga kumanya omutabanya amuleke ebisigadde ajja biddukanya mpola mpola weetegereze nnyo firimu yaffe egenda mu maaso nate nga bulijjo nagambye Bugawudu Films okuba ate nga lukutusaako ekyomulembe nate bulambalamba ye nagambye omukulu kinene Yusufu ayinayo sho egenda okuba ate ng'esembera mu maaso awo era kadde konna konna sho yaffe egenda kuba eyengera awo ku Bati Valley we tugenda okuba ate nga tukwasaganyiza ensonga buli kimu so kati gwe oli wadde mbokwate kuba okwebuuka engera tiketi yo ng'obudde bukyali ng'akadde tekannaba kuba ate kikeerezi gwe wenna omuntu anyumirwa emizannyo theatre play kinene Yusufu wamu ne Bugawudu Films bulambalamba bagenda kuba bakutuusaako omuzannyo mawuuno kaakati maama omutabanya amugamba emaneja w'obutale bwa muno lya kacapati ebyo biveeko ebintu twabigwamudde eby'obutale obwongo obujja wa mutabanyi simanyi wava mu kyalo ng'oli bano abaana naye wuliriza yava mu kyalo ng'agenda kujja mu kibuga vuga pikipiki kaakati ate kimwewunyisiza omutabanyi ennyumba yazimba mu kibuga anti mitendera maama tuyitamu mingi okubaako woba otuuse mu kibuga oyita mu bingi munnange kitegeeza sente twaziyoola dda sente weeziri maama n'oba oyagala kapiki mukyala akanaakuvugagako tujja kagula kanywa akatunda maama bankubira kati nokwata ekkubo okgenda ayina abamukubira si bya mirimu wabula abakyala balina abangi be bamukubira ate gundi Jennifer Musisi bwe yavaawo nensaba baleete yamuddira mu bigere nze kenyini mwana wo zaga ebinja akubadda wuwema okimanyi mutabanyi amagezi watwala ganze maama wo maama wo ndi mugezi okukamala amuggyeko tusooke tumalirize kansooke bano mbaggyeko maama tugira tukyanyumya nze nkyewuunyiza ye maama amagezi watwala ganze kumbe nagenze okutuuka wano ndaba ebizimbe maama obuyinja yeekubira zawwe talaba lwaki omwana tamugamba amagezi yatwala gage okiwulira obuyinja akuba zawwe ye maama weetegereze njagala olabe maama engeri gye nfunye esimu asooke ngende mbeeko n'ebyenkola kambeeko ne byenkwasaganya tukyanyumya mutabanyi maama kyenkola wano nina ebyokukwasaganya munnange maama ofiisi
Ati omwambye toli manager wa butale madde njagala kutuuka. Kuba senyiga ondeetereyo akagolo ng'okomawo. Bw'obodda. Sami. Ndetera kwengato zange. Maama alemedde ku mutabanyi. Kyokka ate omutabanyi alina okukwata ekkubo okuba ati nga yeeyongerayo. Weetegereze nnyo maama tujja kuddamu. Kangire ngende munnange. Zirongoseza bulungi. Kale we bali. Labirira maama. Mama bera ngenze kumiri. Nange. Maama yasooka najja asiibule omutabanyi munnange. Mutabanyi alina okugenda n'emikisa gya nnyina. Ngenda kuwase. Emikisa gya maama munnange giba gyetaagisibwa. Bweneesiga sente weeziri naawe weeziri sente. Eka osaidi yawe. Kati olaba. Sokunkwatireko wano okuwa akasente ko. Kaakati alina owa bodaboda amuvuga ono yamumanyi. Nkalubiriza. Lwaki okalubya embeera ng'emirimu ngikuwa? Gwe just olina kunneesiga. Olina kunneesiga omanyi bameka b'ovuze nga gwe abandeeta. Kati ewa bodaboda amanye ebyama by'ono omusajja. Sibudde. Alina gy'amuleese eno sayidi z'eno mu kigagga zooni. Nkuze wala naawe boosi. Gwe kakkana. Ku bakyala b'olina. Tokinangidde abakyala. Amulangidde ku bakyala b'alina. Owa bodaboda amanya. Era gwe n'omukyala w'omu maka. Olaba nga bbaawa abannyo ne bodaboda gy'alinnya. Ofubanga nnyo fulo wa bodaboda oyo mukwano gwe yaba asobola okubuulira ebyama by'omwami oyo. Oba ndowooza onfuna bulungi. Nagambye tulabanga ate bwe tuyiga. Kaakati ka bodaboda kamuleese eno. Amazzi anyalwenza oli tanywa gano ga 5. Essuuti akuba ziri eziriko engatta ayambala za bbeeyi. Alina ekikomera wazze. Njagala olabe. Ono nga taliyo. Kikomera kikiraga kikyazimbibwa na buzimbibwa. Kyava atukasa ava konkona munnange. Kaakati yaliyo munda amuwulira asikaali. Ennyumba bakyagizimba buzimbi sayiti tezinnaggwa. Mwanangu obadde ombuzeeko. Ng'obadde obuze Buladi nga gyendi. Ndi bulungi. Oli bulungi ya. Bwegityo bwegityo. Mpola mpola gitutwala ate ggwe nange. Njagalako ku sayiti. Kati njagala mpe ku sayiti eno. Just ntono nnyo. Dakiika ntini? Mwana ebintu obimanyi? Bintu ki naawe by'omanyi? Bintu ki naawe by'omanyi naawe? Linda kaakati azze kupangisa sayiti. Tetumanyi sayiti apangisa yaki. Weetegereze nnyo. Azze kupangisa sayiti dakiika ntini nnyo kamala asikaali bamuleka kuuma sayiti. Yonna. Gwe gimpemu eddakiika. Ompa mmeka? Kasente ka bulijjo naawe. Gwe. Anti bwenaazogerero. Bwenaazogerero ojja nnyiiga ezaffe tozimanyi eza bulijjo 5,000. Nze bangobe ku 5,000. Nze bangobe ku buli mulwa 5,000 mbu lwakuba munywanyi kyali wange. Tekigenda kukola Buladi. Olowooza obadde otya naawe? Sawa zino. Anti omanyi abantu bangi wano bayinza muleetera olugambo. Kati inginiya watuuka nga gwalimu. Ezo 15,000. Agenda sooka amuweeka 5. Tetondaga. Ebisigadde bajja biraba oluvannyuma. Oyagala mmeka? Ole mitwalo 3. Ate mitwalo 3 ogikola nga kyali wange. Genda wonna. Ate gye 3. Ogenda ko wano wansi nze sifudde bamugenda kwepenya. Ati kati bwe obuzibu go. Kaakati sayiti ayagala gipangisa naye naamupangisa. Amuwa limiti ebifo by'alina okukwata ekkubo kkoma musinti buli wamu agenda akwata ekkubo tuukayo. Ngenda kwongeramu nko akasente akatini naawe njagala onzikirize. Kale tewali buzibu naye mwana esente ogaba ntini. Yekyali. Ne bannange oyagala kunkamula. Yongerako 10,000. Yongerako 10,000 naawe esente tezimala zino. Ngenda ganywa naye 10,000 ojja duteekako. Ali mu kupangisa sayiti. Ziga 10,000 kati yongerezo. Nanti naye nga ogenda kuzanyira wano wansi wo. Okoma wano eri waggulu totuuka ate nga lwaki? Njagala ngende wansi ne kufuleya waggulu. Mbadde njagala ntukeko kufuleya waggulu nedda Buladi. Boss ayinza okubeera eyo obanga ali eyo n'alengera abantu nga bali waggulu. Kale nzikiriza naye ndinabeera nga mukozi wange. Obeera nga mukozi wange Buladi kono tewali buzibu. Njagala ne. Ono omwami muntu mulungi mu kupanga life. Ojja kunyongera. Mupanzi wa life mulungi gwe tofaayo.
tugende kale nkugulire naye tugende nkuggulirewo olabe woogenda okukoma n'amazzi asikaali agasigazza. Kakati munnange nga bajja nnyumba ziri awo zikyazimbibwa, asikaali yabeeramu biki mpola mpola awo nga bajja mpaka munda. Saiti agipangizaamu essaawa nga ziizo. Asikaali ekigendo bannange ekigobya abantu ku mirimu bintu weebityo. Oli akuwa akatini n'owaayo ekingi ne weerabira nti munnange n'omusaala gw'obadde okolera n'ogwerabira gwe teweeraliikirira bisigadde bindekere ng'asikaali yamulekera waka. Yanyumye gw'otuuka oyinza ogamba yennyiniwo tamanyi yadde na bbeeyi ya bbulooka ya mmeka nga yeetikka ssimu. Weetegerezera bannyo. Ng'asooka awulugumya lusimu. Kwe kubaako omukyala gwakubira. Takwanye bakazi woowe. Ayina Roni. Gwe buuza Roni mugamba ajja kuleeta ku saiti. Owa boda boda Roni alabe n'ebizibu. Roni yamanyi omwami ono gy'abeera. Mugamba akuleete tewali buzibu. Roni yowa Uber. Yowa delivery. Akuba bukubi ye delivery wali nekikola kati omusajja apangisizaayo site. Gwogenda okulaba omusajja akuyisa ojjo soko mulabeko ku site ze. Ogenda otuukayo ng'olaba omugaga ssente ayina. Kaakati ayina kyaleese kikino. Olaba. Ate nze bebi olinzimbira wakakana. Nja kuzimbira amaka Mungu gwe Mungu y'anaamanya w'onaasula. Kaakati akigamba zino justice abapangisa. Abafere bonna we bate babeera. Zino z'abapangisa. Weerabiranga nnyo oba weeraliikiriranga nnyo omwami akubira gamba jangu ondabeko. Ng'ojjidde ku booda omanya. Omuntu yenna aba alina kuweereza kamotoka. Omuntu alina ssente azimba ennyumba z'abapangisa. Akamotoka kayinza omubula. Kyenva nkwagala nange bwe ntyo. Baabano. G'omanyi bye nkutegekera ebyo mu maaso. Kati nga bonsanze wano badde ninze bano bapulamba baleete ebintu. Kati alinze bapulamba baleete ebintu naye tamanyi yadde na bintu bya bapulamba bye bakozesa. Ekifo kirungi. Bino biwero wengenda okuzimbira. Ngenda kuzimbira ku lusozi nga n'abawansi obalengera. Wulira. Mukakasa. Ekyana akikumya akikakasa. Bibyo ebisinga omalamu abaana ab'obuwala. Maka matiribo n'aganyirira okukamala. Sente. Masimu masaawa ngoye za bbeeyi. Gwe ebisigadde n'owootakola kirala kyonna kyonna. Kasitookera ku makya n'omukolera ebyo. Ye omwana ow'obuwala ebisigadde. Aba alaba gwe nnamba emu. Aba alabira ddala mutuufu gwasingayo. Ebisigadde aba tayagala kuba ate ng'amanya. Weetegereze njagala olabe firimu yaffe egenda mu maaso. Atandise okiwaana. Mukama Katonda. N'oluzungu luvuddeyo. Kati nategese. Wulira. Waliwo gundi ku kidepo. Yategese ttuwa. Buli omu amugamba n'okutuwa eyo. Waliyo ne Maction Force naye ateyo. Waliyo kidepo Maction 4 naye nze mpulira mbadde njagala kutwala. Teriyo kifo kirala. Kati waliyo ne kino. Tulina options nyingi. Options nyingi gy'oyagala gye nkutwala. Kati agenda naye mutwala kusezibwa.
buli mukyala amugamba sezibwa. Weetegereze nnyo laba wano. Eyo gye njagala okutwala. Tugenda leero. Ngenda naye tegeke. Lindako. Eri tebagendayo nambwezi. Oba nfuna. Ati njagala nsooke tugende ku shoppinge. Bw'omala okushopinga tusaka tugende wali kati olaba akamotoka kakozanye wali koze tugenda kukakozesa kugambe tugenda kukozesa Audi. Kaakati amutwala ku shopping. Siki ekyokka ne out agenda mutwala. Bintu bitono nnyo bannange ebiwangula emitima gy'abakyala. Ate naddala ng'oli muntu mulungi mu kulimba, ng'oli mulungi mumanyi mu kukakasa. Kaakati n'ono omwami. Ekyo ekitone Mukama Katonda yamuweesa omutima gumu. Mulimba mulungi ate amanyi okakasa. Kaakati muwala jjana. Amaze omukakasa era amugumizza. Amutwala na autu. Weetegereze nnyo firimu yaffe egenda mu maaso. Surprise butobuto. Obudde tobumpadde anti emirimu. Omwana ow'obuwala amugumya emirimu nga we gimukutte. Naye ng'ekituufu kiri nti ono omwami ku bufere kwayimiridde Ssaabafere nnamba emu. Firimu yaffe egenda mu maaso weetegereze. Wabula mwana gw'ensanyusa okulaba nina. Nange Karo nange ensanyusa okusa. Kaakati nina ave yajja asisinkana Karo. Galinda. Amawulire gendeese munnange gayokya. Wemayokerayo sawa. Omanyi Zaga gwe nafuna. Paka sawa zi. Badde wa Zaga nambuza apartment zazimba. Do you know what? Chechi. Soko mbuulire. Nga kyakulya. Zaga linga kyakulya. Zaga is like something to eat. Zaga is so expensive. Zaga is a good guy. Zaga is a good guy. I don't know what to say mwana gwe. Zaga is a good guy. Zaga is more. Zaga is wow. He has promised me to buy me a car plus building a house for me. Ojidde kuki? Boda. Lindako. Gw'omukazi asinkanye Zaga ina apartment n'agamba boda azina okulinnyisa boda. Notambuza ebigere kwa oyo omusajja alina ssente. Nze I don't care. Sifaayo ne waba akola kimi Zaga, nze Zaga we are together tuli tuti. Nyandi Zaga have no problem with Zaga. Kyana kikola kyagwa mukwano ne Zaga naye Zaga mufere. So yawa agezaako munnyonnyola amugamba munnange naye otawuliriza. Agenda kungulira Range. Do you know what? Kankulabe mwana gwe mwana wa maama. Oringa. Nze ndaba okyamuukiridde nnyo kasigiri kangi. Omuyaye mufere. Oyo Zaga mufere. Mukwano. Nedda baaba. Ne mwami Zaga. Nze I trust Zaga. Ulira naki mukwano. I believe in Zaga. I don't know even what to say. Ntwala. Me with Zaga, I believe in Zaga. When Zaga says yes, I don't say no. Ekifo gye bayita Uliriza. Efirimu egenda mu maaso bakayise Elastic Kiss ke tuliko. Vijje solo nze akutte. Zaga mufe. Omukwano bali mugwa Zaga. Uliranga Sezibwa Falls. Antwala na kusezibwa gwe ddaawo. Nedda. Maama. Tonalowooza kugendayo. Nga tonnagenda. Nze ndaba ki ekyamazima. Nze ngamba ekisooka. Zaga oyo si mutuufu. Mwana. Ye Kalo. Omusajja wajja kulimbalimba. Omusajja ajja kufira mwana gwa kukwabula akuleka awo. Zaga cannot do that. Genderanga we nkugambye Sezibwa Falls. Kaakati yalowooza nga ono ayagala omulemesa omwami. Kuntwalakeeyo. Weetegereze. Besti wange. Gwe nnyinza okuleka emabega nga Zaga ngambye tugende. Naye ate ekyennaku mpozi ng'ojja tusangayo kubanga emmotoka yafaaba. Emmotoka y'ababiri ojja tusangayo munywanyi. Kale alaba baagala muleka mabega kyokka naye abadde ayagala agenda kusezibwa foolo. Weetegereze nnyo. Kaakati eyo ng'ovuddeyo baatuze erudda. Mukana akaduuka sayidi zeeno. Hawaii. Zaayi teziri busa mu kaduuka eno. Waliyo abaana ab'obuwala baakwata ekkubo okujja.
kiraga nti munnange bazze kufuna ku bugoye obuliko bazze kufuna ku bugoye munnange obugoye obw'omusono weetegereze njagala olabe baaba no njagala olabe weetegereze nnyo kaakati abaana ab'obuwala bazeggula ku bugoye bagamba munnange omwana ow'obuwala endabikayo kye kitiibwa kyo kaakati baaba neerudda bagenda maaso nakufuna ku bugoye bwakwambala weetegereze nnyo nagambye Bugawudu Films nate nga bulijjo bibakutuusako akagenda mu maaso okuva mu Bugawudu Films nate nga bulijjo nagambye mukulu amanyikiddwa nga Kinene Yusufu eyo somufuna ku namba y'esimu wammanga 0773 42 83 38 njiddamu ogusemba noti 773 42 83 38 yo mukulu amanyikiddwa nga Kinene Yusufu wa Bugawudu Films nate nga bulijjo nagambe gwe yeetaaga okuba ate ng'ofuna olukusa otunda sinema osobola otusikana wano endejja lubugumu nosobola okuba ate ng'omanya ebisingawo kaakati ono omwami mulungi mu kupangisa site akomyewo ewakyaliwe wali azimupangisa wuuno era njagala onyambe njagala ompole ku nnyumba neera ekikulu zaga naawe toyambika gwe buli kadde oba oyagala kuba munaye ng'omuntu mutemerayo ssente akuyambe neera gwe toyambika neera leero nzize bulungi kati leero nze nakulangi naye ku ngeri gye nzize obulungi tonkomya wansi ate oba olina ssente nze nyiza okukomya wansi bintu byaludi wansi yalimu amateeka mangi zaga ayagala mupangisa site nga ne waggulu atuukayo tayagala kukoma wansi banange naye namupangisa site nakuwakenda ayagala sente bongeremu kanakuwa nyingi waliwo nompulaningira mmeka leero 75 ng'okoma ku geeti zizo nedda naawe kale esente z'alina ntini kyokka ate byayagala bye bingi noono awulira nga yandimukomezza wansi waaba sente ayagala kwata kubo zimalayo naye wakumukomya wansi efirimu yiino njagala olabe ogende bantu bangi balina zisayiti eyo bashakulu gye bali naye shakulu naye alina gyakuumeeyo genda mu bashakulu nabo gye bali bakuuma lwaki ozze wano obeera ku geeti gwe wange kati ate oba tovaako sente gweyagala ojje obita kate nga tovaako sente gweyagala ojje buzi oyiseewo wano wowe oyiseewo makaago ngenda kuwa gumu kitundu zaga oba togenda kumpa mitwalo 2 totawaana fuluma zino mmeka uno muntu wako ate zaga muntu wa kalimi awo kwata sente zo sigenda bikkiriza baaba pozikongo osasudde ku lirye ebbanja lye wali pozikongo osasudde ku bbanja lye walika emabega oba si ekyo ŋŋaanye kale kwata hati leeta yongerako endala weetegereze zino ziri 14 gwe kimanyi mbunja toweza sente simanyi mpweddemu ddala ddala oweddemu kwankyeke ng'oba mu wallet ninamu baziwera sente zogererako ebigambo mekezi kano ogugiro guno guliko gumukenda kubulako 10 baaba ogenda naye ati kugulako kubulako sente muganda wange zaga wallet yeweddemu wallet ekalidde kati kwatirawa so kwate 5 omanya agabanye 5 okafudde kamanyiro nti omanyira bumanyi sente teziweddeeyo ssebo kujaga ow'ekikumi demu baba mpeddemu tulabo baziwe ge mazima kati gwogenda oleeta ye togenda muleta kati ye gwogenda oleeta tagenda kulya atazze kulambula sayiti azze kulya olwenda
mbalimba mbafera Nti obalimba tolina. kimanyi obafera era toyinaamu naye kati nze okundekera ebitaano byo binegenda kukola ki simulira kale nja simuula we naaba tumaliriza Omosiimula. ogenda simuula mbu Wali gwe waleeta. Wabulako nakuleeta. agenda simuula ekinaaba kiganye naye ng'amaze okukola obufere bannange abavubuka tunaatuusawo embeera eno weetegereze nnyo njagala olabe bannange zino efirimu yiino Genda. tezikoma wano N'olwenda lwange bw'onojja olwero luleeta. naye oluddako akasimu Ojja tugende nkulaga wokoma. kasimu atereka yajja asooka amulambuze munnange w'alina okukoma si nti buli wamu agenda kwata ekkuba okutuukayo firimu yaffe egenda mu maaso ate kano kayumba eyange eriwa wano wenjagala sibaawo kaakati alina gw'aleese abalaga sayiti emu n'etaano bannange intiriya yokka gulaba bwe balazeewo tayagala vaawo g'ojja tya ensi nga wenyumye ennyo leero kiki banna anti zaga yanteekamu Kyekyeera. anti zaga omanyi luyinza we nnakula mwala gwe nalaba olusajja oluli gentomaani gwe kizibu okusanga omusajja sooka owulirize bebi kati waneeno tumala budde naye mbaye njagala nkutwaleko ka outing ewa tugerereyo ebingi ewa outing wonawona akafo kogendamu n'osanyuka njagala kaakati ngenda okutwala ono omwami alina layini ye kwabakubisa odde mu bagagga bannange eddi alina layini kwabakubisa kasita agamba okutwalako out omanya sooka ompe n'ekihaga ng'akumenyera ebifo byakutwalamu nanti kati ebisigadde akuleko oli mu ssanyu ng'ogamba bannange omwami gwefunye sente alina baleka ngende nabe ku nnyumba kaŋŋende nze nambula ennyumba nze mbadde kituuka nga keno waggulu nga yantuteko ennyumba nze banneeyanku kati akijjayo akireeta out nze ndimu ennyumba nze ennyumba enkubye just kali kayumba kali kayumba ate unalaba ku mayumba nze nompeyo ennyumba okimanyi nga nkuzaalira nze n'ogimpa abaana nkuzaalira balongo buli luutu zaalira muli nawo ojja bazaalira erisi naawe muubwo obuyumba obutini gambye eri era ayogera nga abagagga zaga jawulo ku bakyala ayogera nga bazagayo yakuna sente yazikwatayo bannaye firimu yiino hello hello how are you I'm okay kakati genda kufunayo kashiyo nze ngenda kunywa amata ono agenda kunywa tuta iye ate bebbi yako oli muntu w'amata oli muntu w'amata nze sinywa mata naye ngaagala naye njaganywa zikyogenda okunkolera ogenda kundeterayo kyayi mukalu omwami atumya kyayi mukalu asonga ensawo yagimanyi nywa omukalu era nga baga kikopo ky'amata kiba kya 5 ate agatteko okunywa naye eky'ettaano guba mutwalo anywedde omukalu asinga kuba atandikira mu 2,000 amigaza aba asigazaamu transport anaamuza ewuwe bebi ayogedde bebbi ayogedde kyanywa kye bw'omuleetera muleetera amata wanti ayina gy'amuleese eno mu kafo k'abagagga bulungi weetegereze nungi akawewo bakaita wano wa mugagga munnange naye ate nze musinga era ng'abagagga n'abagagga ono omusingako obuno obutono kati ategeeza kyana kiwala munnange akireeseko wa mugagga munne gentile akafo bakayita ka gentile amuleeseko wa mugagga munne munnange bagenda onnyumirirwa obulamu budde bwakiro kawungeezi batumiza kacyayi era ng'omugagga ekirevu kwegamba alina kiri era nagambye ekyaba Nigeria gentayogedde ono omwami ogera ne bamala bamukwata lubona simanyi kyayinza kwogera efirimu yaffe yiino ewaka nagamba n'omukazi ono muntu mulamu mbadde kinaawa tokimanyi wanzaayi wakakolo no baali tebansubira kuddamu obwo obudde kuba nali ntambula byange nga nkoyenoko naye we bali kubeera gentomaani banange kyekyenkwagalako era nagamba wenakuleeta out kati nga wetuze wano jakutwalako omulumuza akafo kalungi ozirambuleko naawe olabe engeri abagagga gye tusulamu mulumzi musula nawano wenyini wano waliwo olumuzi osula kati kankubuli zaga ye muntu akwana ebyana nga bikyalimu ekyalo tolotalu nga tebinnalabuka mu kibuga nange ngenda kanja kubamu kati akinyumiza munnaye nga bwe balina ziruumu wano basula mu woteero kali nakyo kiyima amatu takunteze zengenda okuba kiwulira mu butuufu omwami atandise okuba nga akisuubiza future teri muntu asinga suubiza future nga mufere
omufere ayinza okusuubiza kalina nga kwotadde n'emmotoka byatalina nga kacyayi baleeta wali agenda kunywa cyayi mukalu n'agenda okunywa otuta nga bateekera erudda bireke ebisigadde mwami nja mukolako mukyala nja mukolako kwegamba yisa kigentleman ate abavu abategeera omukwano gweddaawo bino ebintu obeera jento nnyo ng'ate oli mugagga kati ogamba ogenda kuntabulira cyayi taye cyayi okantu katono nnyo tubikola bulijjo naate ono wange oyo uwonde sinywa mukaaga kansooke nteekemu bakuleetere nkutabulire owo atuuse amina baaba no wa wooteeri y'ababudaabuda munnange ngeko nti wano walungi nnyo era gadeni twetaaga kutambatambulamu engeri gye baba babudaabuda omuzirumuzi kaasubire ne ssente omugaga waana asasula yakwandawo obudde bukutte kuba n'osu kuba munnange keera nnungi ayagala funa bagenda kisuza kamba mugagaza kiino sasula kiino sasula kigenda kunywa kikopo ky'amata kya bbeeyi nga tekisasule era ogenda okwetegereza byonna nga biwedde amata bamaze okuganywa kujja asooka amutwala asasule ebikopo by'amata byanywedde nga bajja kale si nawe gyebaleko nyabo tuukira ali ku reception kale bambi kakati nyawo kyembadde mbuuza esebo olinayo kukulumu oyinawo ku luumu bannange asigadde keegi emu yokka weeziri munnange luumu weeziri wano kyemanyi mujajjagala yasente mmeka ya mitwalo 5 emitwalo 5 kakati tusobola okitulaga mpozi kyembadde neetaagako muyinza okumpaako ku national id kaakati luumu nga munaagiyingira baba baagala ebakwatako nga national id ono oyo mukyala yalina okusinga abafere bonna tatambula nandaga muntu kuba giyinza okuwunya abamu banja baba bangi ne baagala ogisigaza kati munnange nga bawaayo id baba ate nga boolekera munnange mu luumu eyanywedde amata yessaawa agasasulire efirimu yiino omukulu yasiimye dda giro gye tugenda osasula amata nywedde gatano ekikopo kya 5 kakati nga tudde eno omukyala ow'omumaka omukyala ow'omunju ali mu kusindika ssaala eri omutonzi ku lw'emirimu gye nga kwotadde ne famire n'omwami wange yonna gyali omwami zaga gyali sobodde kukomawo naye tasobodde kwata kubo kuddakka naye munnange gyali ali mu kweyagala wuliriza nnyo wano sobola okukomawo oba akomyewo ssaawa mmeka mukama byonna byakola nsaba obimubalire oba mirimu gye gimukutte oba yafunye eki kyonna mukama saba kibe kirungi ayi mukama katonda nkwebaza ekyo kye bagamba nti omusajja ayinaayina ng'oli mufumbo olwa mama wazze wano emabega w'omukyalo omusajja ow'amaanyi ombeereddewo mu buli kimu emabega wabeerayo omukyala olwaleero ne mukazi wattu ono genze agenda mu maaso n'okuba ate ng'asabira omwami wuliriza nnyo wano naye mukama nsaba oba afunye buzibu ki oba buzibu ki saba omukungirize buli kibi akomewo mu budde akomewo ng'afunye by'amaanyi afune makula meereere era nga kyagenda okukola mukama akiwangule ayi mukama amaka gano gabuzeemu omwana kusaba omutuwe obudde omwami wange tabumpa naye nsaba waakomawo asobole okubumpa ayi mukama kuma famire yange kuma omwami wange bino byonna mbisaba mukazi wattu essaala gy'asaba ateekamu omwami wabula omwami gw'ateekamu ssaala essaawa eno omwami ate yaali biwanvu weetegereza nnyo firimu yaffe egenda mu maaso omwami zaga
yasuze mu kafuba era wenjogerera essaawa eno kwata bukwasi kuba okusisimuka yadde engulu genda okuzza amaazi ati ku ssaawa nga n'obudde bwagenze dda. Omuntu yenna oba olina kwata kuba munnaye kuba ate ng'oyitamu weetegereze nnyo. Omukulu Zaga budde bugenda okukya nga ye yamaze dda okukola ogugwe. Kwata bukwasi kuba okuba ate nga ayagala kwata kuba oyita mugenda. Weetegereze nnyo. Omwana w'obuwala akyebase kyatamanyi nti omwami gwe yabadde naye ekiro ono omukulu mufere. Babano kakati Zaga ng'ajja wano ku reception room y'etaano kiro yasuzeyo ejavaana. Kakati madamu omwana abadde akyaliyo munda eyo naye waaba avuddeyo muŋŋambirako nti munnange Zaga yamazeeyo ngenze. Mulimu gwa Zaga gwawedde. Mwana ow'obuwala amulese munda. Weetegereze njagala olabe. Nagenda okudda engulu nga Zaga yayiseemu dda bannanga abagagga. Abagagga we batyo munnange bagenda mangu ku mirimu. Oli mufera awedde emirimu. Laba okwate kuba okudda engulu nga n'akagundi akayiseemu dda kati kivaayo. Weebale nnyo. Madam. Breakfast eri wansi. N'ekirala ndaga muntu y'omunnange kibadde kirese ndaga muntu ate kyasuze mu bagagga tekibimanyi kibadde kisula eri mu katanga. Omusajja olumala okukoonamu ebisigadde oyita mu misinde. Bannange kaakati twadde eno kusezibwa folozi. Kaakati olw'omukaaga lukwata ekkubo lutuuka. Omwami yali akwata ekkubo suubiza ebikyala byonna abigamba ajja kwata ekkubo byetika abirete kusezibwa folo. Bannange weetegereze nnyo laba wano. Mama abeereyo n'atuula. mbalayo mu kyalo n'etuula eyo n'ezira ku nkumbi n'ennyumbano. Amagumba ne ga Abakyala bonna abasuubiza okwata ekkubo balita kusezibwa folo. amazzi we Zaayi teziri busaali abakutte ekkubo okuguka. Weetegereze laba firimu kati wano wali sinema. Emboozi gye tubaddeko giteeka ebbali. Zaga naye akolerera. Maama omukozi nga kwotadde n'omukyala we waka. kati njagala tumukuba surprise eri. Bakutte ekkubo okujja kusezibwa folo. Zaga bulijjo agamba eno gy'akola. Agenda mugwa. Kaakati Zaga Tumugweko. bagenda mugwako. Surprise. Firimu yiino kaakati alina bye yasoosezza yaleese. Zaga abadde alina koodi emu sezibwa folo ng'abakyala bonna ye koodi gy'abakubisa. Wenjogerera essaawa eno omukyala w'omunju naye aze kusezibwa folo. Biggwerawa kaakati Zaga akimanya wano emigo gigenda mulya. Sooka najja eri abalambuza sooka ojje baaba. Kusooka n'amuliiramu. We bituuse essaawa zino embooko zengedde n'okulabika kati ngo n'amugirayo kalifulekita. Weebale nnyo ngenda kusasula toba na kutya. Afunye wano abalambuza amuggyeko kalifulekita. Tujja kulaba nga Zaga tafuuka mukozi wa kusezibwa. Maama n'omukozi bali eno nga Zaga ajja. Yeefuula alambuza. Akasimu tekamuva mu ngalo.
Saa bina baba yamukubira. Omukyala kyatannamanya nti ono omwami wano alinawo abakyala abawera 10,000. Kuba Yezaga mukwanyi. Tuli kusezibwa fall. Bali kubiyirira abalambuza kati ag'amazzi gagenda mpaka ku Nairo. Kankomewo. Malo lambuza bali agagaga. Malo balambuza ate ebiyiriro biri ebirala. Ng'agenda asooka alambuza abalala. Ab'okulambuza alina bangi. Waliyo n'abakyatuuka obutuusi. Anti yabagamba akola wano kati bonna abalina okukkiriza. Noono naye amukubye surprise. Bannange. Kuliko n'omwana w'essomero gwe yakwana yamusuubiza omumuleeta kanayazze. Nze nkulinze nga sikulaba ne ngamba kanzijo n'ansonyiwa bebbi. Olaba ndi busy wano. Olaba ssaawa zino emirimu ginkutte. Nina bakirayant nina bangi ab'okwasaganya naawe ozze kwegamba simanyi na kumanya. Bangi nnyo nnyo. Nina bingi ssaawa zino byenkwasaganya bebbi nkimanyi. Ge tofaayo nze wendi. Naye wandimbuuliddeko. W'oli naye wandiŋŋambye nti ojja. Nina okukima. Kaakati abakazi bazze nga tannakimanyaako. Bamukubye surprise. Firimu yiino. Weemulisizza. Sikwemulisa. Ati kuwansuubiza. Banakuda kunkima. Tewazze. Mane nina kujja. Yamusuubiza omuno n'abagamba lwa 6. Nakwereega. Bwe buzibu omuntu ng'okwana. Wandindinze mukati. Weekuba omupiira kati yeekubye ccu. Kukima. Nandi kunoonye. Gatto. Dava. Laba engeri gy'oyambaddemu. Nkugamba aba taxi. Kati bakulinye. Kati laba alina w'ofaanana. Hello. Kaakati obuzibu nga bunajja. Omukulu Zaga bintu byandiba nga bigenda mumugasa. Weetegereze nnyo. Balambuzi bo we bali kusezibwa foolo. Kati okwetegerezanga ye omukyala ne mukwano gwe Kalubazze. Weetegereze nnyo. Oba kino kye bayita akatogo. Baabano. Bajja bayitamu munnange boogera ku Zaga. Zaga obufumita abulya. Kulinze nga sikulaba. Onkutte bubi. Weebale kujja obufuna obufumita abufuna. Nagamba nkola wano toba nakweraliikirira. Mbadde ndi bize wozi nga tontegeezezza kyokka ndi bize emirimu ginkutte. Zaga ogira obeerawo nga wenzijja tourist guide akagundi yakambadde dda yanyumye. Naye ku bufere kwayimiridde kanzije. Kanzije ye Zaga. Nakomye okwogera naye nga tuli eri wansi. Kaakati nga tudde eno. Kati mumagamba gasimula. Maama anonya mutanyi we Zaga. Zaga talabikako. Ndi wano mujamu. Zaga yagasiza bangi kati obuzibu bwe buli. Bonna abakyala be yaleese bali wano. Maama nga kwatadde n'omukyala w'ewaka. Si kye kyokka. N'abebbali bonna batuulidde wano. Kaakati effirimu yiino weetegereze. Omukyala ewaka agenda owuliriza boogera ku Zaga kantege okutu. Ate ebikazi nga byagudde mu laavu kyogerera waggulu. Kaakati baabano. Ono yamusuubiza n'embaga. Omukyala w'ewaka tebamusuubiza nga ku mbaga. Zaga bamusinzanga Katonda wano we tuli. Zaga afuuse Katonda. Weetegereze. Kaakati ng'omukyala anyiiga wangi. Zaga ng'abakyala bonna bajja. Effirimu yiino. Nakupenda wanje bwanangu nyini huyo. Kaakati ono bamukongo. N'oluswayiri alutaddemu. Aya zenani yebisangai. Zaga yakwana ku mukongo. Kaakati waliyo gwe yasuza mu wooteri.
naye nengera yeetegula asituka ng'ajja. Tewakirabe kyonna kikadde. Gwokola wano Zaga agudde mu mbi. Zaga agudde mu mbi. Ate kuliko n'omukongo muzaire omumanyi. Kongo tebaloza ayinza okuloga ettale. Kakati nga tuwalisita guide amuyita ki ekiguddewo guide munnange. Ngenza okulengera engumi efuuse engumi. Buladi. Simanyi naawe ntandikira okunyumiza. Simanyi ngeri gye kunyonyola naye baba bizibu. Ndi musajja munnange. Oli musajja munnange isobola kukweka ngamba buzibu ki? Kati olaba. Mazima gali nti. Mazima ki? Yogera totya ndo musajja. Ngamba ati wali buzibu. Gwe. Aha. De mama wange. Ono abadde wano abadde mukyala wange. Ono abadde wano abadde mukyala wange ne maama wange. Abawala nabenda byabo. Abadde bayomba. Abawala bolengedde bayomba. Ekyamazima buli omu namukwanako. Bonna abayisaamu ku ggaali. Buli omu gwe nakwana ng'amusuubiza ngenda mutwala wa ku trip. Buli gwe yali agambako yamusuubizanga trip teri kirala. Kize omanyi tweyogeza nnyo olusi obanga tusanyuse nga kikinga alavuye kuyitiriddeko baki baabano munembera gye mubeera muntu kati kyali kitya naye nagenda n'enyumiza ono agamba nti munena kwate kubo nembanyumiza ekintu kyekimu nga mbaleeta kusezibwa twala ku trip bonna nabanyumiza trip gye nakola kati obuzibu bwava bonna nabasuubiza olunaku lumu lwa mukaaga bonna abasuubiza lwa mukaaga era omukaaga we lutuuse bonna ne beereeta katono ne beesimbula bwano bagamba olunaku muno gamba onati bayinza bonna kugaana ate wulira obusiru wulira ensobi kifo kyekimu bonna ne bajja mu kifo mukadde keekamu ebyokweyogeza ewaka tusanyuse kati twali ewakaawo n'omukyala tusanyuse mugamba ngenda kwetako ku tuliipu ne mugamba era kyekimu naye namugamba ekintu kyekimu omuntu ng'akwana ng'akozesa ebigambo bye bimu kituuka ekiseera ensobi nejja kaakati awo ensobi we yava Zaga ekyamazima wenjogerera essaawa eno siina muntu talina yadde akalimu yadde akabibi byono gw'olengera mukyala wange ye mulimu ye buli kimu kati agamba musajja munne munnange omukyala gw'olengera oyo ye buli kimu munnange kuva ku lugoye ku kyakulya kagatto nteekamu ssente omukyala akasente yakamuteekamu bakyala abalala ate kati omukyala n'akuwasa n'oteekamu bakyala abalala wandyagadde enkola ekizo ate oyandyagadde enkola eki munnange musajja munnange obimanye ebyabasajja kati gwe omukyala akuteekamu ssente ali n'okwate naye n'oziteekamu balala oba otegeera mbadde sibirowooza byebyo bizinesi mbadde siziinaako birowoozo wenjogerera essaawa eno obulamu bwa musajja ono ndi mugagga obulamu bwa munywanyi bwandiba nga bukomekeredde weetegereze nnyo wange like mukwano gyange banyambisa ku mmotoka waliyo omu bamuyita Jose abadde ayina Jose essaawa zino ampeerawo emmotoka ng'emmotoka waajagalidde waagimuweera abawala mbalimba bulimbi ndi mugagga nze ng'abawala abafera nga ssente bwe yazikwata Doni Dadda nina touring company buli kimu kyobalaba era nadde mbagamba sezibwa kuba kye nalookingiramu kyemba kubisa yali yalookingira mu sezibwa nga bakubisa sezibwa kati we bakuwa emmotoka neefuna accident okolawo ki kazi nga nfuna engeri gye mulimba nampa ssente nfuna engeri atisi gye nnimbalimbawo munnange okozesa okulimba abakazi abo n'okufuna ezo emmotoka okiraba otya weetegereze sobola kwogera ne manager wange nakuwa omulimu kubanga agamagezi gokozesa kufuna abo abakazi kati ono omwami amugamba watya nga njogeddemu ne manager wange nengenda maaso n'omunyonyola ne mutegeeza n'osobola okuba ate ng'ofuna akalimu munnange wano n'ofuna omulimu saagala kulabawo ntalo ate oleesa abakazi abalala bataano nobakonagana ekizibu kuwa akalimu ate n'oleeta abakazi abalala kyendi
ndinga embwa enjeru buli wezunga wagiraba nfuse kasasiro kati bw'oba onyambye n'ofunira omulimu olowooza nsobola okuzanyazanya ku mbeera gy'olabye. Amugamba ku byempiseemu ssaawa eno n'owofunira omulimu munnange sijja gujaajamya. Kati bw'oleta wona omanyi abantu abasinga bamala kuyiga. Kitegeeza nze akuleese mbadde mubuzibu. Kyamazima abantu abasinga basooka kuyiga kulayirira then ebisigadde bijja luvannyuma. Omwesimbu nnyo weetegereze onaabeera n'amazima gajja bbaawo kulembeza ebintu kulembeza amazima n'okutya Katonda. Kubanga omuntu alina Katonda kyakola kola ekivuga kirimu amazima. Kitegeera so kati nze nkusuubiza ngenda kufunira omuntu naye bwe nkufunira omuntu kugambe bugambo buno wabakama ab'ekitiibwa kola sente ng'ozipulaningira sente z'omukazi ziveeko ziteeke mu bintu ebiyamba iye kubanga kati mugenda kuzaala mugenda kubeera n'abaana so kimizi kati bw'oziteeka mu bakazi abazaala badde sifizeyo kaakati munywanyi bagenda maaso n'omunywera bamutegeeza kati nze omulimu aba agufunye munnanga ate si sente azitereke sente azikozesa ebintu ebiri productive sikeera ku makya ate sente kwata kubo zikozesa biki bulabula wa akasente waba akafunye akola ebintu ebiri productive okamala. Weetegereze nnyo njagala olabe. Kaakati musajja ato ng'ayiseewo oluvannyuma lw'akadde yakwata ekkubo kyava yeetikka omukulu ne yamusimba akalimu n'amuleeta mpaka eka. Kati maama wuliriza tuli bulungi mpozi naye aladde ssebo aladde nnyo oludde nnyo kyendi kakati maama ne mukyala wange ono omusajja amuleese mukulu wange ku mulimu aje tukoleeyo okusezibwa Falls kaakati yatandika obbannyonnyola amanya ge era omukulu gwaleese bakola boneeruda ku masekati gasizibwa Fall yamala n'afuna akalimu bambi okufuna omulimu ogwo gwe nafuna emabegako era kati gye ndi gye nkwasaganyiza emirimu nga era agenda maaso n'okuba ate ng'abategeeza muleeseeko era amuleese nyolako ku nsonga yange munsonyiwe era agenda maaso n'okwetonda ku byonna ebyagenda maaso n'okuba ate nga bituukawo kubona omukyala wa mumaka mbadde nsaba yagenda maaso n'okuba ate ng'amuswaza mu maaso g'abantu kuva eri ggwe ne mukyala wange agamba munnange maama mbasaba okuva eri gwe nga kutadde n'omukyala naye muzimu gwe gumulimu bannange oba muzimu oba ayingira mu kitambo simanyi na kumanya omwana wange ono mugende walobola ddala eyo waloba mu nnyanja oba bwo simanyi na kumanya naye maama olaba omwami ono baabano sooka n'atuswaza aleese tuli abakazi bana yaleeta abakazi bana balambirira ku deeti y'emu ima nti yafuna omufere nabakyono omufere saabafere kola naye yali nsobi bannange yali nsobi ne kati kyova olaba maama ndeese ono mukulu wange ensobi zikolebwanga munnange maama byonna nga bikyali awo abakyala abaaliyo nali mbayita ntya ye kati nali mbayita ntya abo bonna abaaliyo omukyala w'omumaka naye naafuusa ekizibu bonna ne bansikambula ne bansikasi bonna bansikasika zena ne bankuyulakuyula njagala kimuve mu kigende wondewo musajja atu yakwata ekkubo kyava kakana ku mavivi omusajja atuukira okakanira ku mavivi ge ng'omanya si birungi maama munnange nja kusaba nsonyiwa mukyala wange yeetondera maama nkotadde n'omukyala sigenda kuddamu maama nti kakati wakyuse nakyuse lwalo nafuna omulimu era kati manyi obuvunaanyizibwa bwange siddamu era munsonyiwe munsonyiyire ddala mbadde nsaba obanyumirire kati maama bamba ono kyakugamba kituufu kubanga bw'aba yakulimba ayinza kuba yakulimba mu biseera bye byemabega naye nze ebbanga lyemaze naye tanakumalamu bulimba ekyokubiri kaakati baasooka ne batula munnange nze boosi we ensonga balina okukwata ekkubo ejjiriza oluvi nga batya
kubanga nina bosi wa njagala weetegereze njagala olabe nkolanga manager wawe so n'obuvunaanyizibwa bw'okuwa abantu emirimu era namuwa omulimu era nakola nayo wiikisi 2 naye tanisira kulaba mu buzibu bwonna. Omwami agenda maaso n'obanyonnyola agamba nti munnange omutabanyi yakwate kuba n'amusimba omulimu era tamulaba nga muyadde buzibu yadde obubi ennyo kamala era kyasaba munnange bano basobole okuba ate nga nabo bamusonyiwa obulamu buddemu okuba ate nga butambula bulungi ku sayidi ye. Nakukozesa ekyo ekintu lwakubanga ayagadde obeere nga tokubwa puresa naye bw'aba kyabawo n'akulimba naye akaseera kano akola wamala dda kumuwa appointment letter kimu kyonna konfamu nti ku mulimu gwakola wakola era kyobuwala bwe yanyonyodde n'ensituka ng'omwana omulungi kubanga nze ebbanga lyenkoze naye simalaba mu buzibu era kwegamba nti tujje twogendamu tutegeere kitugamba mazima era essaawa zino tobeera na kintu kyonna kyeweeralikirira ali mikono mituufu. Kati wiikisi 2 z'amaze nti abadde akola eyo. Abadde akola ddala ate mukozi mulungi nnyo kubanga ebbanga waba yeenenyeza nga naba abakyala abaatuyisa obubi wabavuddeko kaakati obukwakulizo buzzeewo kuyambye n'ofuna omulimu kuba obadde tolina mulimu ekyo kimanyi omulimu gwagufunye ensazewo nkwesonyiwa tambule na bulamu bwange obulala. Omukyala abadde asaze okukwata ekkubo okuba ate ng'amuvaako naye kati munnanga ebituuse oba osanga ndabonda b'emyaka gyange amuddiridde munnanga asobodde omuddiramu omukyala emyaka gyayitako ene bwe kugamba kusinziira omuntu gye wakulira na famire gye nakuliramu sirina bulimba bwonna naye omuntu alina eddiini mu mutima baabano gamba gwe maama weesigenze naye ono omutabani mulungi nnyo kubanga nze ebbanga lyenkoze naye naye n'abakyala bagamba sina bakola bakulu omukyala wenyina ku mulimu nze ngenda kumusonyiwa naye musonyiwa ku lulo maama weesigenze ono omusajja we talina buzibu wadde n'akamu omukulu alina okukwata ekkuba okuba ate ng'amwetondera olamu naye nze ebyanga ng'amuyambako okuba ate nga yeetonda eri omukyala nga kwotadde ne nnyina mutabanyi wo mulungi munnange ebbanga lye tubadde tukola baabo ng'atuteeka mu katemba nze boosi zaakugamba era kati bwe oyagala kakasa tuuka ekiseera nja kutwala nawakolera njagala mbasitule weetegereze nnyo mumanyi kyembagamba kikituufu ababuulidde amazima nnyo era mwenyumirizaamu nawe madamu tweyanza kumusonyiwa amusabira kisonyiwo mulindire nga gyempuliramu basobole omumusonyiwa omuvuka wona weetegereze nnyo nze musonyiye mukazi we naye alina omumusonyiwa munnange kuba ono ye mwami leeta ku byokunywa abagenyi banywe sooka ne batumya ne kookunywa ggwe omukulu vuddemu byonna yandibanga essaawa zino asonyiyiddwa yampadde chance okugoba genda tandikawo nange kampuni yange ey'obulambuzi baabano naye agenda katandikawo kampuni empya kuba ate nga naye alambuza abantu mpolampola. Na ordering the rose yesterday. Amango agawudde. Okay, thank you. Weetegereze. Nga kajwisi basooka bagabula abagenyi. Bakutte ekkubo okujja. Mami. Ya mukyala wange. Badde nga ddala bagamba ku kintu. Nti ono omwami yanyambyeko kinene nnyo. Okwetonda omwami ono kwasingira ddala okuteekako essira. Yanyambyeko nzandikawo kampani yange. Kuba munnange singa teyeetonda. Era nange kinakoze nategese. Ensonga eyinza obutatambula bulungi. Yange. Yadde n'akamu n'akeddagala. Nyambyeko era yaŋŋambye buli kimu kyeneetaaga. Weetegerezera bannyo wano. Amiina tujja mukwasisa. Ekituufu ono omwami kyagamba kituufu. Omwami okuva ku ssezibwa yeewaddeyo muyambira nonnondo ddala. Yeewaddeyo mubeererawo. Emabega wiikisi ng'emu emabega wiikendi nga sinaba kumufuna. Yeewaddeyo okuba ate nga bayambaganira ddala. Tetweyongedde okufuna abantu. Nindaba nti bw'agenda ku TV kola obulango. Muzira kisango oyo munnange. Ekitone kye balabye mu mukulu ono. Ekitone kyalina kye eky'amaanyi. Ekitone eky'obufere eky'okulimba.
era nga bajja kyetaaga ziryawo kale at least niwabakubira obulango bagiyiza ekyo kyokka kyokka kibamala singamu endala efirimu egenda mu maaso weetegereze naye nganzi kyekirabo kyenjagala muwe amin tweyanziriza tusebo tweyanziri baabano tuli ku kinnayuganda tugatte emikono twebaze Mukama kubanga bannaaye kino kyatukoledde olwaleero kyembadde nsabirira ebbanga lyonna nange ekyo kikoze lwakuba omwana mulungi kaakati ssebo mulungi kundaga byasobola kukola nakamu omwami basobodde okukwata ekkubo era bamuddiddemu era bwe njogera kati munnange balina okukwata ekkubo okwebaza omutonzi taliddira mu bufere talikwata kubo okuba ate nga addamu okufera era alina okukwata ekkubo okwebaza ku kibamukoledde bamukoledde makula kubanga manyi ekyogendamu agenda kufuna sente owakajuyisi naye wakaleeta abeere mugonvu ate omulungi waddira mukola ensobi agenda kulya migo gyakatale gye bagenda omukuba bagenda mukuba gyakatale weetegereze firimu yaffe kyagenda mu maaso naga Bugawudu Films nate nga bulijjo bye bakutusaka kyagenda mu maaso ayi Mukama tukwebaza olw'ekyamagero kyotuwadde kakati basooka munnange boolekeze essaala eri omutonzi omwami wange omwami yasobodde okukwata ekkubo okukyuka gwaza olw'ebintu yasobodde okukwata ekkubo yalokose munnange yateredde afunye okwagalwa mu bantu avuddemu emize emikyamu egy'okulimba yasobodde okutereera takyali mufere nkwebaza yesonye obufere bonna Mukama yabukomeza obufere yabuvuddeko omulimu guno era tugenda kugugatta ku egyo essaala baalina ogisaba wanange nja kubasisukkawo bwe kati ekabadde akuume takumira mpeera mweraba